Kitalo nnyo era kitalo ddala abantu bana bafiiridde mu ntiisa ate abalala babatutte mu ddwaliro nga biwala ttaka. Suna Ben ne Kabitewe biranze ye Suna Ben alese obukakafu oba bwino bwenna bwetaaga okuba ng'omanya ate ye Mary Nambwayo n'addukira ku poliisi. Omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior ye kaweddemu dda byonna byonna nja kubanga mbikuwa maaso awo ate owange oli Munnayuganda oba nedda twagala olunaku lwaleero tujja kubanga tutegeera Omunnayuganda omutuufu asaanidde okweyita Omunnayuganda yani byonna byonna mu maaso awo nja kubanga ngakuwa mu bujjuvu bwagwo naye nga nkujjukizamu nti tuli ku NCK TV era gwaliyo nga tona subscribinga kikadde obeere nga subscribinga ku channel yaffe ringing that notification bell sharinga likinga sako nokubanga leka comment nakugamba nti awonyiga akade kano kakuyambako okubanga munnange otegeera nti tutaddeyo amawulire bunambiro nobanga weefunira amawulire nga gakyayokya. Mpozi nekira kinsobola okugamba nti olunaku olwaleero luli lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi guli gwa 7 mwaka 2024 yonna gy'oli yonna gy'osinzidde nkwaniriza ne sekwaniriza yenna era nga nkugamba kimu nti gwe tuula kalira nywera mbenga ndukuwa. Kantandike n'olw'omwana mulenzi Suna Ben ow'ebinnyanyanyanya bakoze amawulire munnange wiiki eyo yonna nyinza okugamba nti ebadde yaabwe ne Kabitewe Mary Nambwayo bakayanira byabwe era ng'olunaku olwaleero Suna Ben alese obwino bwonna bwe tubadde tetumanyi ffenno abagusala twabirabanga nga tubirabira mu ango ndala tulaba Suna Ben ye mubi Suna Ben asuulidde omukyala ebintu ebweru kumbe ng'amazima tetugamanyi bulungi owaaye omanyi ng'amazima ekizibu kyava ku ssimu essimu ya Bena Baby yaleeta obuzibu lwona kandukuwe era ekyavaako kyekizibu kyavaawo yali ssimu ya birthday naye munnange leka ndukuwe nno Suna Ben abe nga kuttotolera byonna owulire kye kyagamba. Okuva enkumbi yatema omusingi yasooka mpaka olwaleero ng'enju eriwe mugirabidde mu mawulire oyo omwana ow'obuwala talinnyangayo yadde n'okumanya kiki ekigenda mu maaso yadde n'okumanya nkozesaani yadde n'okumanya matiriyo mujjawa yadde n'okumanya bintu yadde tamanyi bifa ku sayiti mu njogera ennyangu tabimanyi kakati oyo omwana muwala wa Kamoga amuyita kojja kati mwami Kamoga ali mu kusakira muwala we asakira muwala we nze siyinza kuddaawo nenkuba muwala neŋŋamba mbu ate simanyi bitya nedda simuyinaako buzibu era negyabadde abadde ali mu mirembe naye kati Kamoga yamuwa amagezi nti agende mu nju etannagwa kojja yamuwa amagezi aleete maali mu kika giyingire oyinza okuba oli awo n'aleetamu omukazi omulala giyingire omwana n'ebifaananyi bimwalaba nga ebyafuluma kubanga yabisaamu amaanyi ye ng'omwana omuwala bitambule nga anaaliwa babuloga nga bagamba mbu nno Suuna agoye omukazi mu nnyumba ennyumba yali tesuulangamu yadde omuntu yenna okugjako omulenzi asikaali gwena kuteekerawo kaluumu kamu awo asulawo ng'akuuma etegeeza temuli muntu mulala yenna yali asula so yali Nambwayo sali tasula mu nnyumba eyo yali tasulangako mu nnyumba eyo wabula bwe yawulira nga bamuwa amagezi amugamba nti genda ogiyingire nga tennaggwa ajja kunoonya bwakufulumyamu ebule kubanga ajja kuleetamu abakazi abalala kati nno munnange yembeera eyo naye nze kyendi Suna kyoba okola Suna Ben kyoba okola ompulira Suna bino ebintu bijeemu okutyamba abakazi banandaba batya genda mu mateeka tujja kuyamba olwanirira ebintu byo bwejeemu okutya bino ebya public mbisibanye omukazi yesi muntu omukazi alina rights okubba olwokuba mukazi genda mu mateeka amatuufu
tujja kuyamba olabe ng'olwanirira emmali y'abaana bo kati biro biteeke muti olwanirira musayi gw'abaana bo ekintu ekinnuma mu mutima kwe kuteekawo kwagala okuyingirira amaka enju eyo nga bayita mu mbeera ya muwala yasonda bajjo wangalidde mawulire teri muwala wasonda oyo omuwala akola mu mawulire obimanyi nakigambye edda wano gundi nakigambye edda wano kadima nemuga nti nange mukanange yembeera gyoyitamu nange ginali mpita mulanze sisobola kubeera ku saidi ya mukazi kwalange bambonyabonyeza nnyo Suna omuntu akubaganya ebirowoozo nga aba ayogera nga wali ozimbye ku kalina omanyi kyendi mu kwogerako kati zino emboozi zetunyumya tukakatemuko katono mwami bajja ozimbe zikalina omanyi kibayita okuyiwa siraabu okuviira ddala wansi paka waggulu okitegeera bulungi sente eyiikaawo enju yange tennagwa naye kati era bigeringiza ne miliyoni 3 nezigwa nezeyongerayo naye kakati gaddala mu butuufu nga Suna tokaaba nkuwulira n'eddoboozi litandise okufa mwana Suna ogenda kuwangula kamuga tujja muwangula tofaayo ensi eri kusaidi yo tokaaba Suna wangi muganda ogambye nti risiiti zonna bazikuwa ziriko Suna Ben yeyo emboozi ya Suna Ben ne Kabitewe ng'annyonnyola biki ebyaliwo n'ebigenda mu maaso ku nnyumba eya kalina gy'agamba nti babadde tebanagiyingira naye ye omuwala n'ayagala akozesa olukujjukujju oluvannyuma lwakuwulira nti Suna Ben alina omukyala omulala gw'agenda okwanjula era gw'ayagala oba gwagenda okuba ng'akyale waabwe era gw'ayagala ye kwakozesa olukujjukujju ne basuula ebintu ne batandika okuleeta abantu bagambe nti Suna Ben yasuulidde omukyala ebintu naye nga yabiwulira biwulizi nti Suna Ben alina omukyala omulala gw'ayagala ko ye kaakayanire ki ennyumba ne kyapa byonna twala tugende muzze mu bifolowinga era ye nambwayo alabiddwako ku poliisi tetumanyi oba agenze ku ripootinga musango ki oba agenze kukola ki naye nga alabiddwako ku poliisi ng'ali n'omukulu Patrick Onyango gonna tujja kuba nga tuganoonya era tujja kuba nga tugabatuusaako oba agenze kweripootinga munange tetumanyi kimututte ku poliisi naye nga byo bwe bityo bwe bitambula essaawa ya kakati nga tuvuddeko wa Suna Ben yo tetulina bingi nnyo kubanga tukyagoberera ensonga za Suna Ben ne Kabitewe naye nga tuvuddeyoko kwa katini tulaba nti olunaku olwaleero actually olunaku lw'eggulo abantu b'ejjinja baguddemu ekikangabwa takisi eyabadde egenda Embaale naye nga ekyewuunyisa nti yabadde mu paaka awo ejjinja ng'abantu mbu tebanajjula kubanga bagamba abantu babaddemu naye yabadde nga tenajjula bulungi naye mbu ng'esimbudde emmotoka n'ekwata omuliro from nowhere era abantu abamu bayiriddemu munda completely ne bajja ne baggwawo nalabyeko bebagezezaako okubanga bwe bajjeemu naye abamu era kyemmanyi nti mu butuufu tebagenda kubanga basimatuka kubanga bayidde omubiri gwonna ate to make matters worse nti ababaddewo ne baleeta ekidomola ky'amazzi batandika okubanga bayiwa ku muntu ayidde weewaawo yabadde alajjana naye ate mu kulajjana ndowooza tebakimanyi nti amazzi gaba mabi nnyo ku muntu ayidde naye katusabe nnyo nti Mukama Katonda ataase abo abasigadde naye nga information gye tulina nti banna bafiiriddewo on spot abalala ne bagezaako okuba nga babaddusa mu malwaliro tetumanyi oba banassuka naye nga embeera yabadde sinungi kitalo nnyo era kitalo ddala kale eno tusaba Mukama Katonda agumye ab'eŋŋanda n'emikwano ssaako n'okuba nga tusabira emyoyo gyabwe Mukama abenga agiramula ekisa tusuubira nti oba oliawo kati ne poliisi nayo onoonya n'engeri gye naatandike okuinvestigatingamu etandiikirewa eyidde esaanyeewo kwegamba si byangu naye kyonna kyekiri tukkiriza nti Mukama Katonda yalina pulaani ya buli kimu ekyabaddewo tusaba osabe nti Mukama agumye ndidde ab'eŋŋanda
n'emikwano. Nga tuvuddeko eyo munnange eri amawulire amabi eyo ejjinja ate tuddeko wano ku birala ensonga y'omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior ne Full-Figure Mama Fangwane nabyo biri awo era nga byeyongera okulanda wenjogerera kubanga ye Full-Figure yagambye nti tajja kubanga anyigirako Junior ku liiso. Ye yakombye ku paasi n'agamba nti ayagala alage Junior nti amaanyi agayina era asobola kukola kyonna ky'ayagala. Oyo ye mukyala Full-Figure. Era ng'amawulire agaliwo gali nti era yatuute Junior ku poliisi. Jjukira Junior yavuddeyo ne yeetonda naye mu kwetonda kuno yeetonze nga bamaze kubanga ava ku poliisi bamufunidde police bond. Full-Figure yamutuute ku poliisi era ne batuuka ku poliisi ne bamusabira police bond. Then Junior n'avaayo yavudde ku poliisi n'alyoka ajja wano ne yeetonda. Si byangu kandukuwe. Namuzannya nti mwagala bujulizi. Mwagala bujulizi oyo ani oyo? Eyo police bond. Eyo gye mulaba awo. Police bond. Ono musirikale. Wano ku poliisi ekibuye. Eyo police bond eyo. Timbadde mulowooza mbalimba ate nkyaba wano mwe mulowooza nsaaga. Njabawa nina ebirala bingi ne vidiyo nga mugamba obadde wano nze nkukomyawo onvumidde emyezi 3 nga sikuddamu nga buli lukokola live wano onvuma ng'onsalako omugambye nti obadde wano nze ngenda kukomyawo oluutu endala. Eyo police bond gy'olabye gyasayininzeeko eyo bamugambye okuddamu okukola ka vidiyo bwe kati ng'avuma omuntu ajja kiwulira. Full-Figure yamutaddeyo naye avuddeyo bamuwadde police bond avuddeyo naye abadde wali ng'akuba amasimu buli ssaawa n'atuuyana empale n'atuuyana embalakaso n'atuuyana katona apame ne Lugabire. Tamale Junior ava ku bantu lekerawo okutuvuma nga tetulina kye tukukoze. Nze onvumidde emyezi 3 sina kye nakkola naye onvuma buli lunaku okola zirayivu zo n'onvuma. Tamale Junior neesonyiwa ze nkubuulira neesonyiwa Tamale Junior. Ekyo nkyogerera ku live yange nkimanyi vidiyo zijja kutuukako. Tamale Junior neesonyiwa omusango gwe tebagugaddeewo nange fayiro yange weeri awo nawe fayiro zange ku poliisi ekibuye ziringa 3 nga neyo Tamale Junior kweri onvumye wano nonnangira ebintu bingi nonyononera ebintu wano nonyononera bizinesi zange Tamale Junior naye Full-Figure waba ng'akuyingizaawo awo bwabadde weyita eyo kitali nnyo taba kuba haamu kwogera na Full-Figure obadde leero ogenda kusulayo paka kitalya. Nze nkubuulira Tamale Junior. Nkubuulira era gwe nawe n'omuntu ali wano ng'ovuma abantu njagala omanye teri muntu w'amaanyi wano ng'avuma abantu. Amaanyi ogayina nga tebannakukwata. Bw'obeera wano ng'ovuma abantu ng'oli mu kamerayo oba oyina amaanyi naye senga oyo ayagala okukukwata akulemerako bajja kukukwata. Nze nkubuulira olaba ono abadde wano ng'avuma buli muntu nga ssaawa zino abadde ku poliisi ng'akola statement eyo nga bw'ogiraba. Oyo Tamale Junior ono ng'akola alyoteeka omukono ku police bond. Tamale Junior kino ebintu ebifaananyi byo mbirina n'okusinga ku kino
nkusaba onneesonyiwe onvumidde emyezi n'emyezi nga sikuddamu sikwanukula buli lunaku n'onvuma buli lunaku n'onvuma buli ku makya misana kuziba youtuber n'onvuma Tamale Junior neesonyiira ddala era ne Ossi mugambye ng'owulirira ddala neesonyiwa Tamale Junior toddamu kunvuma nze sikuvuma naye gwe n'onvuma n'okyaza ebyo nno tunaalaba ebinaddirira naye nga bakugambye nti omuntu eyataasizza ye Mugagga Hamu singa teyabadde Mugagga Hamisi Kigundu nti oba oliawo Tamale Mirundi Junior yandibadde ali mu kkomera. Jjukira Fulufiga awulirira nnyo mu Tamale mu Hamu ate Hamu omukulu wa Tamale Mirundi bamama baabwe tumbuza nnyo saagala genda mu details nnyo naye nga abira mukulu wa Tamale Mirundi Junior they are related so nti yataasiza embeera era ndowooza owulira abantu beewera bamugamba munnange toddamu kukola ki wonnanvumira nze naawe nga tuvuddeko eyo muganda wange gwe wemmanyi oli Munnayuganda oba toli Munnayuganda anti abaana babadde bakomplaininga abamu bagamba passport ngenda ku immigration tebampa bagamba siri Munnayuganda ffenna nga twebuuza Omunnayuganda omutuufu yaani kaakati olunaku olwaleero bavuddeyo ne baba nga batulambululira bulungi ani Omunnayuganda wazaalibwa mu Uganda abazadde bo Bannayuganda oba nedda just okuliddemu bakuzaaliramu n'okuliramu naye nga abazadde bo tebalina gundi yonna bakakasa nti Bannayuganda so ani Omunnayuganda omutuufu amawulire gaagano olwaleero basazeewo bakubuulire ani alina okubeera ng'amanyi nti ndi Munnayuganda biibino. To be a citizen of Uganda by birth, the following conditions must be met. 1. The person may or may not be born in Uganda. Being born in Uganda alone does not make you a citizen of Uganda unless that former condition is met, unless one of the two parents or grandparents is a Ugandan belonging to the indigenous communities of Uganda. Just being born here, for instance, if you are born in Uganda with your mother non-Ugandan and your father non-Ugandan, grandfather non-Ugandan, grandmother non-Ugandan, it does not automatically make you a Ugandan. I want that one to be got very, very clearly. Being born out of Uganda does not make you a non-Ugandan. If one of the parents is a Ugandan, even if you are born in London, even if you are born in Congo, even if you are born in Kenya, you remain a Ugandan. Even if you are born outside Uganda, you will be referred to as a citizen by birth. Citizen by birth. Ndowooza kati kitegerekese tewakyaliwo complaininga naye era mwekyetaaga nnyo kubanga musomesa Bannayuganda tutegeere maybe mubiteeke mu nnimi ez'enjawulo oba muteekewo abantu abalina okuba nga batafuta olulimi luno babuulire abantu exactly mu lulimi lwabwe omuntu ategeere kubanga si buli omuntu yasoma si buli omuntu ajja kuba nga ategeera olufuutifuuti olwo lwagezezaako okuba nga explaininga oba nga atubuulira so bakyayetaaga nnyo okuba nga bateekawo embeera oba bateekawo omusomo basomesa abantu bategeere kubanga complex nnyingi omuntu akugamba ngenze ku immigrations emirundi n'emirundi bantoosinga buli bwe ŋŋendayo baŋŋamba siri Munnayuganda kyokka nze nkulidde wano nazaalibirwa wano sirina walala we mmanyi naye kati ebintu ebyo byetaaga oba ndowooza babisomese mu language ezi zonna abantu bategeere balekeraawo kubanga beemulugunya kubanga ffe tubadde tukimanyi like nga countries endala nti bakuzaalira mu country omwo obeera ofunye citizenship already automatic tubadde tukimanyi bwe tutyo nti ndi Munnayuganda nkulidde ndi Munnayuganda kale katugambe oba nagenda UK ndi Munnayuganda ne tubeera eyo ne nzaalirayo omwana oyo omwana abeera ki
abeera ayina citizenship already eya UK. Tubadde tukimanyi nti wano ne Uganda naye bano engeri gyaki-explaininzeemu kirala muko era tukyetaaga ndowooza okutunnyonnyola bulungi abantu bannyonnyoke. Naye nga bwe bityo bwe bigenda mu maaso era nkugamba kimu nti oli ku NCK TV era woba nga munnange tuna subscribinga kekadde subscribing ringing that notification bell sharing liking saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde butereevu amawulire we gali tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako sigala naffe tovaawo.